Kale omulungi ali ku Dream TV ne BTV Dream TV National okuva bitundu by'eggwanga byonna gy'osinzira okubeera nga gy'oli. Tumaliza ennaku zaffe mukaaga mu nnaku 30 ez'okusaba n'okusiiba wali ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Nga bulijjo naku lwayo ndi Kakiri eno n'omusumba Peterson Ntume, musumba mubulizi wa njiri ate musajja musomesa wa Bayibuli. Wamu bagamba nti abatume tebaasiiba, okusiiba kukyakkirizibwa mu kanisa, okusiiba kukyalina impact eri ekkanisa. Nsaba obuuze ku bakulaba. Amanya musumba Ntume Peterson wano Kakiri ku Victory Church. Kusookera ddala ntwala omukisa okwebaza muzeeyi waffe Apostle Dr. Joseph Sirwadda olw'okutwagala n'okwagala omubiri gwa Kristo. Ono omusajja singa Katonda yatuwaayo abantu nga 10 weewaawo 2 ekkanisa yandibadde eri ku referendum. Alina omutima gw'ekkanisa ennamu, agirumirwa, agyagaliza ate agyagala. Era njagala okutwala omukisa okwebaza aba Dream TV naffe okutulowoozaako. Tetusobola okugatta ettaffaali mu mubiri gwa Kristo. Ekkanisa empagi zaayo eziteekwa oggiwanirira mu okuwangula. Abalabe bagenda bazirwanyisa okuzisuula. Kristo yasisinkana abatume oba abayigirizwa mu Matayo essuula 17:17-18. Petero n'amubuuza, naye Mukama waffe, ogwo omuzimu gw'ogobye ffe twagugobyeko ne gugaana, kiki ekyatuziyiza? N'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okugwo singa temulina kye mutayiiza. Era mwandigambye omuti guli nti sigukoove wali ogwe mu nnyanja. Naye ekyengeri eno n'abateerawo n'akawaayiro ekyaki ekyengeri eno guno omuzimu gwo tebagugoba na kukkiriza kwokka. Olunyiri lwa 21 n'agamba awatali kusaba na kusiiba. Muweereza wa Mukama. Abalokole tusiiba, abasiraamu basiiba, baganda baffe abakatuliki basiiba. Waliwo enjawulo wakati w'okusiiba kw'abalokole n'okusiiba kw'abannaffe abalala. Okusiiba kw'abannaddiini era nabo bakimanyi. Nze nali mukatuliki kuba kwebonereza. Okusiiba kw'eddiini kuba kwebonereza. Ate ffe tetusiiba kwebonereza, tusiiba kwambala amaanyi. Omwoyo gwe guleetera abantu okulokoka. Kati omwoyo gwaffe bwe gumala okwambala amaanyi, omubiri guno nga gunafuye guconnectinga n'omwoyo wa Katonda. Omwoyo gwambala gutya amaanyi? Omwoyo gwambala amaanyi ng'onafuyizza omubiri. Omwoyo tegusobola kwambala amaanyi ng'omubiri guleekaana. Omubiri okuleekaana kwagwo ekigusirisa kugusiibya. Era omuntu andaba gwe genda okigezeeko gw'abadde ayaka nga wakkiriza Yesu, kati genda osiibe in long terms. Bamwera ekibalimisa okusiiba nti okusiiba omudagala empya tekuliimu. Era nibaga nti ndaga abatume nga basiiba. Yesu yagamba nti musiibira ki ng'omugole muba balina omugole. Ng'omusomesa Bayibuli ekintu ekyo kikola tuti. Ffe tetuteekwa kubanga TikTok nti omuntu asalamu k'ayagala abantu bawulire. Ffe tuteekwa okubanga tusoma Bayibuli mu bulamba bwayo. Eyagamba nti mubaleke baleme okusiiba, omugole bwali bagibwako balisiiba. Y'omwe yagamba nti ekyengeri ero tekisobola kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Dr. Joseph Sirwadda ensi yonna ebimanyi. Njogera amakanisa mangi nga gagobera enteekateeka eyo. Olina ky'omanyiiko noga nti Combat Month kino impact gy'ereeta eri ekkanisa si Victory Church yokka wabula ekkanisa ya Kristo. Nnaku nnya twabadde mu Ndeeba nga abasumba tukuŋŋaanya abasukka mu 2,000. Nabalabye nabaddeyo. Kitegeeza ako kabonero kakukkiririzaamu muntu. Ako kabonero kakulaga nti muzeeyi waffe, taata waffe tumukkiririzaamu. Nze nalaba kye bayita Combat Month ng'etandika yali so powerful nga waliwo kye bayita move of the Holy Spirit. Okusiba kutalina impact eri ekkanisa nnyo. Era ekkanisa endaba buli pasita ndaba n'oyo ampulira kati agenda akyekisesayizingeko addeyo mu kusaba n'okusiiba okuli godly kingi gwaffe ogw'ekkanisa. Kali muzeeyi kyekimulwanya okulaba nti ekkanisa eddayo ku musingi gwayo ogw'ebyokulwanyisa ebiwanguza. Kale Isa Muteswa gwali mawulire olunaku olwaleero badde mu bitundu by'owa Kiso enewa Honorable Emmanuel Pius Busiro Saza. Busiro musaza eri Busiro. Nze Martin Bosa Kalisubula, Dream TV amawulire.